nga ebigezo bya sine yokuna 20 naje byifulumizibwa abayizi batandikiddewo okujaganya kuzimya Martin Luther King College ekireka abayizi bayo baitidde waggulu ddala. Eno lisanze abasomesa n'abayizi bali mu mazina wakati mu ssanyu nga bajaganyira okukola obulungi. Abasomesa beewanye nga amasomo ge basomesa abayizi bagamanyi era ne baza Katonda olw'okubakwatizaako. Ndi musanyufu nnyo wano ku Martin Luther, abaana baayise nnyo era tuli basanyufu. Bayitidde waggulu ate nsinga omwebaza nti nasaba nnyo subject enkamasiba mukole bulungi era ne baza Katonda nti bamukoze bulungi. Abaana baffe bayise bulungi nnyo, ebigezo byaffe byasi yaffe ey'omwaka ogwa 2018 bayise bulungi. Era ekyasobosezza okukola kino enkolagana ennungi ey'abazadde, abaana empisa ennungi n'abasomesa. Bo abayizi batuwulidde baagala okuba mu maaso. Student wa ku Martin Luther King College nga ndi musanyufu nnyo okuyitira waggulu nnyo nga nyambiddwako batica bange Mukama Katonda ne bazadde bange basasudde fees. Abalala abayizi abayise ebigezo bazze wano ku kitebe kyaffe okujaganyiza wamu olwakatonda okubasobozesa okuyita ebigezo. Bano buli omu obuwanguzi aboogera bubwe. Nebaza Mukama Katonda olw'okututuusa ku lunaku luno nga ffe bamu ku balina okujaganya olw'ebibuuzo bino okukomawo ng'ate biwoomu nga bwe bibadde. Basanyufu nnyo kirebo gye tutuuseeko lerevu ndala nnyo era abaana bendi nabo wano bamu ku baana abasinze ddala okukola ki okukola obulungi. Abaana bano twazifuzisa bayituse first grade second grade ne third grade. Twebaza Mukama Katonda olw'ekyo kirabo kye twafunye. I thank God who enabled me get 24 aggregates. Nafunye amini munyaye ndi musanyufu nnyo kulwa basomesa bange wamu ne Katonda yasobozesa okufuna aggregates 2. Abaana bakoze bulungi. First grade tufunye 7 second grade 5 Nebaza abasomesa, nebaza abazadde, bawe wishes mwenna, banaye mwebale kutusabira. Katonda w'amaanyi, Busna webale kukola. Afunye 9 ne bannaabwe. I got 11 and I would like to thank the Almighty God for that. Niranga nafunye obubonero 10 11 points. Allahu Akbar. Era abayizi baffe bonna baayise, omuyizi eyasinze yafunye 13 aggregates. Nebaza Katonda abasomesa bange yanafunye 20 aggregates. Songa nafunye 18 aggregates. Nebaza nnyo abasomesa baffe abasobodde okufaayo. Nafunye 32 aggregates. Nebaza abasomesa bange abasobodde okuba nga tebamisinga lessons.